Sabbiiti ewedde minisitule y'ebyenjigiriza yavaayo n'amateeka amasomero ge balina okugoberera nga muno mwe mwali eky'abayizi okuleeta ennyonyi ku bubaga bwabwe, abaana ba nnassale okutwalibwa okulambula mu ngendo empanvu n'ebirala. Kati minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebyawagulu John Muyingo ategeezezza nti emize mingi gibaluseewo mu masomero olw'ebintu nga bino ekiviiriddeko abaana bangi okusiiwuuka empisa n'okulemererwa emisomo. Such practices pose significant risks to the moral, psychological and academic development of our learners and contravenes the principles of the child protection and value-based education as outlined in the constitution of the country. Minisita asinzidde mu mmisa etegekeddwa olwaleero ku kiggwa eky'abakatuliki ey'abaana nga bayitta mujulizi waabwe ow'abaana abato Kizito Muto, n'asaba abazadde n'abantu abalala bekikwatako okuloopa essomero lyonna erimenya amateeka gano eri akulira ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe. I therefore urge all parents and the general public to report any school operating in contravention of the guidelines. Mu kubuulira kwa Ssaabasumba, Okwogerera yennyamidde olw'emize egy'okukozesa ebiragalalagala egisusse mu baana naddala ab'amasomero, bw'atyo n'abasaba okubikomya. Conviction in your faith. Many of us have been misguided by social media and maybe influence of other churches and religions. Ono era abasabye okwenywereza mu Katonda mu buli kintu kye bakola n'okusabanga nga batwala ekyokulabirako kya Kizito Muto. To pray to God that we may be true witnesses of good news. May St. Charles Rwanga, the patron of those in secondary levels, and St. Kizito, the patron of those in primary, the Banna Kizito, always intercede for us to imitate the commitment, courage, and conviction like that of the Uganda Martyrs. Mu kiseera kino wabula ennaku mbale okutuuka kulamaga kw'omwaka guno nga kati ku kiggwa eky'abakatuliki abalamazi beeyongedde obungi. Minisita Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.